Etwali ku press conference ya SHEEBAH Cindy Sego yavayo natugamba nti ku bate yasoke ya Bebe Cool ne Bobi Wine waliwo omuyimbi omwe yagwa anti kakati labayo kanchiddemu kyenkugaye n'aba mawule mwagwa kati tosobola gamba Bobi Wine nti yagwa why ebintu bibiri eyo gye yali ayogera yali yaba radio Bobi Wine agenda okuva ku bato omanyi hiti ze yaddakawo ze yakuba teyayogera muntu yenna nti ye yagwa anti nkugamba kubanga otajja okola radio ne Wizo ebyeddala Bebe yali amaze okutambulanga ne Eagles eyo mu byalo nayigo kuba live music Bebe agenda okujja ku batu y'aba radio and Wizo nga ba radio balowooza Bebe tamanyi kuba live Bebe yakwata akazindalo atenga ng'ayimba omanyi Bebe waba ayimba kati nakusino yayiga performance ng'ayimbira mu kifo kimu n'ayimba kati vocale nasinga radio nga fe twaje tumanyi nti radio agenda kuyimba Bebe yekweke kati ba radio tebetegeka okiwuli ekintu ekyo kati Bebe n'abanga nga ekyo kyekyo netusobola kuleta Bobi Wine kati kankubulye fe twajja Bebe na kimugamba twajja bwe tuti nga tuzze ku Bebe ona akimanyi Bobi Wine najja akola ekintu yatandikira mu live Bebe n'akuba yatukubira ebiyimba skusu nasu nebitanyuma nayimba ng'akasajja kalyeri Bebe yagenda okuzukuka okuba ku nyimba ze tumanyi nga Bobi Wine ali mayiro bufukunya tosobola namukwata ku bato ya Chameleon ne Bebe okiwula kyenkugamba kati abantu tebamanyi nti Bobi Wine ya batolingako ne Chameleon by the way Chameleon n'ava ne ku stage Bobi Wine tola anti Chameleon alina music bato takuba kuyimba buyimbi vocale chenyina obuzibu n'abantu abawagizi ba Cindy omanyi Cindy alina abawagizi ne bana abamanyi nti Cindy yakuba oluyimba ne Bobi Wine bonna ne bajja okwagira Bobi Wine alina bakyawa SHEEBAH kubanga SHEEBAH ali federation mbwatenga omukulembeza federation avuma Bobi Wine bannanga SHEEBAH tavuma nko Bobi Wine by the way waliwo abayimbi abawagira Bobi Wine nga osobola n'okwewuunya okwate boogera kati okukuba tolinga si vocal kyokka fe nze nali mu kuteekateeka bato ya Cindy ne SHEEBAH twagamba ebintu bitano vocal audience performance okwambala ne choreography bachita olaba performances amazina bitya kubanga that entails the whole battle kati oba wasinga ko kimu oli nasinga bina ano ngambe yasinga ekimu yasinga teyasinga kimu kyokka atofaayo tetugera kuddamu ebyo wambuzza bino kati kugamba wembazi okulaba battle kati waliwo n'abamu nalayo munamawulire agambye eyawandise mbu no blogom yagambye mbu after the battle SHEEBAH yagwa nengamba labono musiru SHEEBAH abadde Canada performinga gendo ogambe dirisa omugambe impact booking za SHEEBAH olabe sente meka SHEEBAH zibamukola ki SHEEBAH kati ne banna Kenya n'aba Nigeria bamwagala why nti tayimba buyimbi naye is a performer ye Beyonce and Rihanna wa Africa combined nti bajja okulaba tugenda ne tulaba mafikizoro balaba mafikizoro bayimba Ruzuru na Rutosa tetutegera be bayimba lwaki tugenda obalaba twagala performance kati eyo SHEEBAH jalina now kati ogambye battle kati battle egenda okubeerawo between Bebe Cool ne Chameleon ngenda bagamba ekyewuunyisa osobola okujja ng'ozonyoomye Bebe oyo mulaba kyenkugambye okujjako nga mugamba tugenda kulaba battle ya vocal zokka Bebe omulaba agenda kuddira yeewole ku bintu SHEEBAH byakola perform Bebe tukimanyi alina abaana bamuzinira Bebe vocale kati wakabi Bebe alina ku hit ajje jukire Uganda oba mu East Africa abantu bagoberera nnyo dancehall music ekimu ekiraga nti Cindy ekiraga abantu nga bala nti Cindy yawangula ng'oggyeko vocals ze Cindy yaddira mu Jamaica bakita didim nti yaddira nakuba ekintu eki nakuba dancehall kyokka ng'oli akuba afrobeat kati oli SHEEBAH yakuba ng'oluyimba lwa afrobeat ne luggwa nakuba olulala kati Cindy najja yakola didim egi bino byabamanyi music yokka yaddira nga bakuba ku nga kati mu East Africa abantu kye bamanyi dancehall Bebe agenda kujja akube dancehall akube reggae ng'omusajja waffe ali mu afrobeat tusobola okuva ku bate yo ng'olaba Bebe alidde musajja waffe doctor do you know why kwa doctor ajja kuba basima ogenzo oluyimba Rugwe azeeko Jamila Rugwe
bebajje awanike olaba oyo dansolo wa Bebe amuwanike waggulu olabenga Chameleon tayimbye kyekino ekiri ku sindi nani ne SHEEBAH nti abayimbi wano mu Africa mu East Africa oli wayimba dancehall gwe mubalanga omuyimbi goloza lwaki abayimbi abajamaika bajjanyo mu East Africa nga tebajja South Africa actually Southern African countries Kaye tusibula abantu obudde buwedde nebo kitegede kyengamba kati eno battle Chameleon waba teyetegese Bebe gwe manya agenda kujja ne ba choreographers abaana ku stage bazine akube dancehall ng'omusajja afa akuba afrobeat however no tuba twagala Chameleon tujja kulabanga Bebe amulidde nga wekyali ku sindi nti kubanga abantu bawano kye bamanyi kyokka dancehall kitegedde